Omukulu Segirinya wanakaseke naye yinje sabira kalulu nakaseke wabivaako oba ntukuleke okyali kujja solo you are very smart in the Yes, omulabi wa Salt TV tukwebaza omulimu gw'okola gw'amaanyi tubukeereza nkokola kawempe era nga wanakalulu kakyagenda maaso n'okukwajja olunaku olwaleero kampeyini zigenda okuba nga zifundikira era nga zino zifundikira n'omukulembeze gw'eggwanga okukyala mu kitundu kino. Jjukira nti ono yatwala ekibiina kya NRM era okujja kwe kuli mu biti bisatu: President ekisooka, ekyokubiri ssentebe wa NRM, ekyokusatu Fountain of Honor. N'olwekyo okujja kwe wano kitegeeza kikulu nnyo. Ebyokwerinda binywezebwa ekyokuba nti azze nga bazze kampeyini kandidate waabwe waliwo ensonga endala zisunuulirwa ezimuweebwa enkizo ng'omukulembeze eggwanga ti ayina eddembe okutuuka mu kifo kyonna. Bwe ngenda maaso n'okutumatima ku kifaananyi gwalaba tuli wano ku muzikiti gw'Owambogo era ng'olulusaliddwako abayizi abakedde ku makya ogenda okusoma bakakiddwa okukozesa enguudo endala era nga n'abasuuza ne balowooza okuba nti bakolerayo emirimu gamba ejjalijja ng'amaduuka asaako n'ebintu nga kukola capati n'ebirala gwa mukowa eryo bonna basabiddwa okuba nga basemberayo eri. Tukedde ku makya ewa candidate Farida Nambi naye nga naye yasuze ku mugomyo olunaku lw'eggulo asobodde n'okuba nga tasobola kujja mutwe ku ttaka kubaako kyatutegeeza olwokuba nti abaddeako kitegeeza okuba nti ate ebbugumu lyeyongedde nnyo eri bannakawempe kalulu kano wadde ng'ebibuzo bikyagenda maaso n'okwebuuzibwa ani agenda okuba nga akawangula. Wano wendi eWambogo President wagenda okuba nga akyala enkya ya leero era nga ebiyitirwa byagenze ddala maaso okuba nga bigenda maaso n'okubwa gwe alaba munnaffe. Emmoroka ez'amagye zisimbiddwa security enywezebwa byansuso naye ate ogenda maaso n'okusigira ekifaananyi engoma zivuga basuze ku mugomyo bannakawempe emmoroka ez'ebizindalo zikkirya bwe zambuka nga bwe tugenda maaso n'okusigira ekifaananyi gwolaba Salt mu kaseera kano. Abamu ku bataka badduseemuko kasawalabya poliisi ng'eyungudde wano ne security n'abaana b'amasomero basembeddeyo okuva wano bali kwegamba embeera eno ndowooza balwawo giraba mu mbeera eno okulaba ani agenda okudda mu bigere by'omukulu Segirinya. Zino ze zimu ku mmoroka ezigenda amaaso n'okuba kakuyege nga zinoyiza akalulu omukyala Farida Nambi nga bwe tugenda maaso n'okusinza ekifaananyi gwe munnaffe alaba mu kaseera kano we alaba Salt TV mu kaseera kano. Abamu kuba bano oye ogamba otya kino kiti akalulu kali katya? Akalulu kakambwe nnyo leero tuli kulalya ku nsembayo n'omukulembeze atwegaseeko. Mutambudde mutya? Leero tutambudde tugenda parishi yonna nga tugyetooloola nga tuyita abantu ku lwale yaffe ensembayo leero wano eWambogo. Yesebo President mweteeseteese mutya okuba nga mukyaza yagwe okolanga ani mu kampo ya Ajati Nambi? Nze ndi mu kibiina kya Yellow Power ekyewaayo okulaba nga kinoonyeza Nambi azawaziro ya ate oli omusajja avuga oli dereva ba movement obudde buno fe twewaayo okulaba nga buli afuraaga turaba nga naye okulaba nga abamu ku bannaffe omunafu alaba gyebayise yebaleko oli waawa akalu kano katunuulidde ogenda kulonda tolonde lwaki? Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.